Omuze gw'okubba amasannyalaze wamu n'ebyeyambisibwa mu kubunyisa amasannyalaze guludde nga gugulumbira ekikwatako emitwe wabula ku mulundi guno Minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa ategeeza nga gavumenti bw'eri mu nteekateeka y'okuleeta kuno ekyuma ekigenda okulondoola ababba ebyuma ebyeyambisibwa mu kubunyisa amasannyalaze. Singa wabiddewo asemberera pyloni eyo ennene tusobola okukiraba wano ku sisitimu kubanga buli pyloni tumanyi erinnya lyayo. Ze mulaba ezo zonna tubeera n'ennamba zaazo nga liringa linnya lyo nti pyloni nnamba bweti ne bweti ku layini bweti ne bweti yerumbiddwa. So sisitimu eyo of course etwala ssente naye nga tuli mu kugiteekateeka. Minisita okwogera bw'ati abadde atongozza ekyuma ekyaweereddwayo gavumenti ya Japan nga kigenda kulondoola amasannyalaze agavaavaako naddala ago agava ku mabibiro. Kubanga ab'amakolero babadde nga bankubira amasannyalaze nga gavaavaako ebyuma byaffe nga byonooneka amasannyalaze okuvaako tegatya na minisita waago, TV ne zoonooneka, ebintu ne byonooneka. So eno lugogo nkulu nnyonnyo gwe mutima ogwa system supply system wano naye ng'era kyetaagisa ti ne substations kati nga bw'olaba oluyo naye tuteekeyo stabilization. Bwe tugenda Moroto naye ne tuteekayo stabilizers awo tumanya the entire grid infrastructure eri secured. Mu ngeri Minisita Nankabirwa agamba nti basobodde okwata abantu bonna abalinga batendeka abantu abaze nga beenyigira mu kubba ebyuma ebitambuza amasannyalaze era ke kalembereza akaliwo. Emitwe emikulu egy'abantu abaali bakulira okutendeka ababba ebintu by'amasannyalaze egyo emitwe twagikwata. Era ekibonerezo treason obeera nga alidde mu nsi yo olukwe, obeera nga asse abantu, obeera nga omuzigu terrorist. So ekyo bannaffe bagenze bakiwulira. N'olwekyo ebyuma bino ebinene ennyo tetukyalaba nnyo nti abantu babiwalamba. Omubaka wa Japan mu Uganda asabye gavumenti ya kuno okukuuma obutiribiri ekyuma kino ekibaweereddwa kubanga kigula buwanana era ne yeeyama okukulemberamu enkolagana wakati wa Japan ne Uganda. The fund is not from the embassy, it's not from JICA, it's from the taxpayer of Japan. And we want to see all our equipment used for many, many years to come. And I think that now your people has the capability to do that. Akula ekitongole ekivunaanyizibwa okutambuza amasannyalaze okuva ku mabibiro ki Uganda Electricity Transmission Company Limited, Joshua Kalamagi, agamba nti obwetaavu bukyali bw'amaanyi nnyo bw'atyo n'asaba gavumenti okwongera ebyuma bino ku buli bbibiro awamu n'obakungaanira amasannyalaze nga tebannagabunyisa mu bantu. The company remains committed to supporting government agenda and efforts towards the attainment of socio-economic development of the country through the different projects that we are implementing. Paul Siano Mchibi, BBS Terefayina, Gambuuze.